Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbabuzaako baganda baffe amwenna gye musinzidde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Lunaku obudde bwe butyo obufaananyi Katonda mutonzi we yasiimye. Nina Nurdin Ntege abamu ku bantu benzikirizaamu nti kati mu industry eno babadde mu for quite some time, ebbanga ddyo abatambudde. So nina ku ssuubi nti ebigambo ebivaamu byonna ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga biyinza okuba nti bya mugaso ate nga bya nsonga. Gwe tulina atwongera basiima yonna gye musinzidde okuba nti mulaba mu Safi Live kwe tuli, agattako ne Nurdin Ntege, Megatron Media nga nnyingi wonna tuvuga kimu. Tuli ku biseera byakantu. Ogamba otya Musafi? Ndi bulungi, ogamba otya? Alhamdulillah. Nasaze nze. Nasaze ekkubo. Noga akuweereze ku bantu. Kati tuli ku bantu abantu soko babuzeeko mu lweka. Banamukoba muti abasoga mwena abali mu Iwanga Uganda. Nze bandera Musafi, ndi mwana woimwe wa Busoga eyo. So wano tujja okuba ntusinziira ng'okuona ku bintu ebijja mu maaso amu Iwanga yonna ebintu bingi ebiri mu Uganda n'ensi ngeri gye tetambula, but wano noni platform gye tujja okukozesanga okuba ntu bakuumira mu kumana mutegeere ebijja mu maaso mu Iwanga Uganda byonna. Nina Nurdin Ntege ku show olunaku olwaleero. So kolamuse ku bantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya, bino gye musinzira okutulaba. Abali ku Nurdin Ntege, bannaffe abali ku Musafi Live, Megatron Media, yes, ne channel ez'enjawulo byonna gy'osinzira okutulaba. Nange nsanyusa okubanga ndi nammwe olunaku olwaleero. Moze soko joko akola ati tugende ebintu bingi bye tulina okuba ntwogerako olunaku olwaleero. Many things happening, but mu kutandika tutandikirewo obudde tutera kuba na butono. Omukulu Taff B y'omu ku bantu abadde mu industry yaffe eno avuddeyo ne statements. Buli kiseera aba avaayo n'ebigambo nga bigira naye ye munnamawulire kati yava mu mawulire n'asala n'agenda okuba nti aweereza abantu. He was on a certain interview, wali ebigambo bye yayogedde tetusuubira nti gwe mulundi ogwasoso bikoonako. Among the statements he actually made, yagambye omukulu mukwano gwo Bebe Cool owa Break the Chains alina alubamu kati ndowooza ekyasinza okuba very expensive mu ggwanga Uganda. Ebbanga lyabadde mu ggwanga Uganda, experience gy'alina ey'emyaka 2 n'ebintu byakoze byonna. Mbu mu statement omuntu z'abayogera zonna mu ggwanga Uganda terukyanga olunaku n'olumu n'akwata statement ng'eri emu n'ateekamu Bebe Cool ne Bobby Wine. Bebe Cool talina teekebwa mu end of the statement. Neweziba Bobby Wine nga yakazuukuka ayayuuya, awo Bebe Cool talina kgendawo. Simanyi Bebe Cool alina muteekawa oba entegeera ya Bebe Cool erina kuba etya. Omusajja abaddewo omuzika agukubye na buli kimu kyonna akikoze. Okumussa paka ku extent omuntu aba ategeeza. Omanyi Bebe Cool, Bobby Wine, goyinza okugamba, oli ayinza okugamba togattanga Bobby Wine ku Bebe, togezanga Bebe Cool kwani Bobby Wine, tokikolanga olunaku n'olumu. Mu butuufu nga bw'akyogera aba n'ensonga ze. Yes. Nga naye ate bw'obuuza Bobby Wine yajja kugamba ngatta kwani. Bobby Wine yali agambyeko bamugatte ku Bebe Cool. Ngamba bw'omuzza ebbali n'omubuuza nti menya abantu 10 b'omanyi mu Uganda, ayinza omuteekawo. Okitegedde? N'omugamba menya abantu 1000 b'omanyi mu Uganda nga tamuli Taff B. Musajja we tayinza kuva mu statement atamwogeddeeko. Andi nkugambye n'omugamba menya abantu b'omanyi mu Uganda gwe Bobby Wine. Tukuwadde 1000 nga teri agambako, teri kujjukiza. Gwe gojjukira gw'onootinga gw'oteeka wansi. Akutte peni n'olupapula. Nga oli bamugaye jjamu obukyayi, jjamu ki, kati ng'ayogera awandiika buwandiisi. Nkulayirira tayinza kujjukira Taff B. Sure. Abantu 1000 si 10. Bwe bukya n'omugamba kati tukwongedde wamaze tobawandiika. Tuddemu olulala. Tayinza kwogerera Taff B. Ensonga ogimanyi? Sigimanyi sebe. Taff B tayagala nko Bobby Wine. Taff B tayagala nko Bebe Cool oba Bobby Wine. Taff B ayagala Bebe Cool. Naye tayagala nko Bobby Wine. Wenzija nsirise. Taff B tayagala nko Bobby Wine. Era nze njagala ompeeyo mu byafaayo bya Taff B. Nga Bobby Wine tanneesimbawo. Bwe yagamba nti ayagala Bobby Wine. Nga kati bwamwagala kati. Abadde wa Bebe for all along.
n'abayimbi abalala ng'era ali ku ggaali ezivumaani Bobi Wine ali ku ggaali ezikakasa nti mu Uganda omuntu asinga okuyimba ani Bebe Cool kuva dda yes era abayimbi bonna abaaliwo omuntu yali asobola okugumiikiriza omuntu atamanyi kuyimba yali Bebe Cool n'agamba kankweyo collab atamanyi kuyimba yani anti omuntu omuyimbi nga tamanyi kuyimba aba bw'ati asobola okuyimba n'omuntu amanyi okuyimba oluyimba ne lukwatayo omuntu oyo n'atafa n'atasibwa n'atateekako bwako tteeka lyonna limugamba nti toddamu kuyimba ne tumugamba nti kati tuteere ennyimba zo kankuyambeko naawe atulaba nga tosaakinze mpayo ennyimba za Taafu bbiri Johnny omanyiko limba Taafu bbiri n'olumu tutandike naawe mpayo ennyimba za Taafu bbiri naye njagalako gagwenjogerako oyo agamba muyimbi Taafu bbiri yalina ennyimba zeyakubanga zoogere anti kinguza okugamba olowooza yafa olongezaako kunoonya mu mutwe I'm scratching my head omwana omuntu gwe ba scratching alinga lumoze radio Taafu bbiri alina luyimba ki zinnemye Sebo Kanyama olina kulimba Taafu bbiri omanyi tomanyi naye musajja w'amaanyi anti w'amaanyi kati tuli kupima maanyi ge tutandise muyimbi olwo tuli ku street z'Emmengo wano tubuuza tugezaako kulaba Bebe Cool temumanyi wabweru w'ennyumba ye tugenze kale tukitwale nti ye Taafu bbiri bamukola ki bamumanyi ntandise naawe nze lunnemye naye nga bw'ogenda ku YouTube n'omuteekamu zijja kujja kuba baaziwandiikamu zibaamu nga alina views z'emitwalo 2 muyimbi nno tategekangako concert yadde y'abantu 5 n'abafuna Taafu bbiri talinayo show gwe gireete ng'etuddemu abantu 5 batudde balaba Taafu bbiri talinayo show gireete nga noonya naye biri bya Taafu bbiri binoonya naye anti nkunnyonnyola nga naye bwe yasabye kati nsaba bibye mpaayo concert nga yayisa abantu ne bajja bimeka 5 Taafu bbiri kuba yakolako statement yagamba yeye yaleeta Bebe Cool ye yamuwa hiti Taafu bbiri bwe bakola ddogolyo Bebe Cool yali tannakolaawo yali akoze anti ye nkugamba nze obwongo bwe mbugamba bwe buti bwe bwamugamba ne ŋŋamba Taafu bbiri tewali buzibu kibula nga bw'omala okukola ddogolyo atuwa ennyimba ze nga 5 kuba tafanga mbuuzizza ddogolyo ate lulwe na Bebe Cool kati tukitwala ndi Bebe Cool tukitwale yalwonoona kuba tamanyi kuyimba olwo yalwonoona kati ono amanyi tuli kuyiya amanyi essingo ye ezize nga 5 nga tosaakinze wantu ng'osobola oziwuliriza osobola okugamba ne bw'oba tozimanyi ziyimba n'ogamba alina luno ogamba abantu 10 naawe awakana nti Nudini alimba funayo gw'okubira mugambe mpulira ku nnyimba za Taafu bbiri abali mu comment mutuweyo ku nnyimba za Taafu bbiri nga tosaakinze togenda wantu mbuulire ennyimba za Taafu bbiri meka 2 ono nno gwenjogerako musajja muyimbi mwe mumuzalawa musajja muki muyimbi ne mukubeera omuyimbi kyetubuuza yayimba ki ne tuvaawo yali muwagizi wa Bebe Cool edda era nze nkugamba Taafu bbiri be bantu bano boogamba nti yamusasulirako rent Bebe Cool ng'asasula Taafu bbiri rent Taafu bbiri asasulira Bebe Cool rent oba Bebe Cool asasula Taafu bbiri rent awo nga 2 ndabe 10 awo 11 12 ng'amusasulira rent nga bali nnyamu kimu awo Taafu bbiri yali akola ki talina busobozi busasula rent nzibu rent nzibu naddala ng'oyagala kusula ebifo ng'Entinda Kiwaatule omufuzi yali yeepima kusula awantu we yali tannatuuka omukulu n'amukwatamu yali mukwano gwe nnyo bakido yes kati baawukana ng'abantu bonna bagamba nti ebintu bigaana twawuka muza n'obutaawukana embeera nebaawula mbeera yonnyini nebaawula nengenda gyengenze n'ogenda gy'oli ne bigaana kati Taafu bbiri lwaki olowooza ayogera bino ali ku kazito
yasooka n'alowooza nti alinamu ku maanyi aga TV oba music mu bantu nga bwe nga kupimidde ne nkugamba okakasa nti omukulu talina maanyi wadde kumbuuza nnyimba nange agamba muyimbi mpaayo 2 kuba omuyimbi omulungi bamwagala naye mmanyi nti presenter olaba Biswanka n'amala alaba ku ttaafu B nti babatimbye ku show era amugamba ttaafu B tusookayo nze nzija okuggala aleka naawe ate tubuuze abantu ate kati tossa nnyo kutuuka ttaafu B n'omuteekayo ne Biswanka yakulembedde tokikola awo oba okoze bubi Biswanka kati naga nkubuuzeeyo mpaayo ku nnyimba za Biswanka kwatupima nze nkupimira abantu ba wano babuuzi abali ku Musafe Live ku Megatron ne ku Ntebe nti okuleetera Biswanka ng'olina concert okutegeka Biswanka tusokere ku bapromota bapromota okuwa Biswanka n'okuwa ttaafu B otwala nno kayinza omukuba nno ne kamugjamu n'engoyi Biswanka agamba Biswanka akuba ttaafu B hands down kati ttaafu B nga babalanze ne Biswanka mu show Biswanka ayinza okugana ttaafu B okuyimba kuli mu nkuuka si nkuuka otegeeza ekivulu kye yejjinja si kyamaanyi nnyo wajjudde bulungi abantu nga 1,200 Biswanka n'agamba oyo bw'ayimba siyimba ayinza okugamba ttaafu B bw'ayimba siyimba bapromota musalewo promota ayita Buyisi Biswanka nga manya ttaafu B tunakulaba si mu bubi zina 5 wabadde oyimbira 15 5 giigino bazimunyiga baasi za linki tezikuyiteko kubanga kati ttaafu B ayinza okuyimba ejjinja nga avuze emmotoka ye kyembuuza ttaafu B ayinza okuyimba ejjinja nga avuze emmotoka ye alina okuteekamu amafuta ati aba tajja kufissa alinnya takisi aba alina kulinnya takisi promota w'ejjinja alina kuwa ttaafu B ssente onegududde ate nga nnaku abantu bakyakala nnyo 10 n'emeka ate nga Katin Razor abaana b'omu jjinja abo abayimbi babo balaba abo ba school fees bange school fees n'alaba ttaafu B ku stage sigiri nnyako ate acidic vocals kati ndowooza tuba tuwanisa ate kati acidic vocals bano baba bagundi abalina kuba MC ttaafu B alina kuba MC n'ayita ladies and gentlemen next on stage the one and only Busoga's finest his name is awo yaba ttaafu ale ne kubwe MC ndowooza balina omupimira bayimbi balina okuleeta MC byebyo ebituuka tukuba musajja mukulu bano bantu bafudde waliwo omuntu afudde aludde mu industry yasobola okujja n'ateekateeka abantu ttaafu B n'abagaba muyimbi waffe abadde mulungi nnyo twamulabako mu 99 nakutuma mannya baana bazaaliddwe mu kika kyabwe kyekitawanya ttaafu B eyo ye point kati gyetwala ttaafu B ayagala kaadi Makindye East obw'MP yabangambe kaadi nzibu ekukitebaawo kati Derrick Nyeko Bobi Wine bw'ava wano yadda wano mu bantu abamutuula ennyo wano Derrick Nyeko ye MP wa Makindye East Bobi Wine watabadde nti ye muntu talina kyakoze tateesa mu Parliament n'amagezi simanyi oba alina batakola ki talina Derrick Nyeko naye Derrick Nyeko ali Royal n'amagezi alina ngambye simanyi oba alina batakola ki okubanga omanyi agemu P agateese eri agemu P nalabyeko omusajja nga w'amazima Geoffrey Rutaya bamugambye Ssemujunga n'agamba tokikola tonteeka mu ligi ya Ssemujunganda abo balala naganze mulaba mu Parliament n'endowooza oba n'amateeka gateesebwako bwe baagateeka nga buli limu alimanyi ng'amutya n'omutya akimanyi n'agatoleeta abasajja badda ku mazima kati ne Derrick Nyeko akugamba ekyo kye kireke musajja ne bwafa ensi ewummula kati ayagala kaadi ya Makindye East ayo wali Derrick Nyeko gwe gambye atakolanga konsobe mu Nuupu
sweetheart mu Nuupu tajemerangako mu principal we naye ne Tafu B tannafuna ku record ejemera ndowooza anti ejemeti nkugambye yali avuma Bobi Wine eyo record emala edda ate batereka abasajja yali amutereka amugamba onjagalako kaadi nkulaba olaba mma atabayinaako buzibu from way back era Bobi Wine yagambye kati mbonjagala nnyo ovuma gw'obadde omanyi yakyogedde Bobi Wine yagambye lwaki akiddamu yamugambye nti gwe yali anvuma wansibirako ne mu studio nenzija n'ogamba shot eriyo Tafu B oyo golaba kati Bobi Wine yagambye Tafu B ku bwa kansala kadi afune ekifo mugundi mu Makindi omwo bajja muwa kansala ate mu Makindi eyo memuli bazahara luyirika bwaba tazze ku bwemupi bwa umane mupi abamanyi nkunoonyeza byonna nkutemera mannya ompe Tafu B wajja nti ndine bwana avuma Bebe Cool atya ne bwana avuma Bebe Cool atya Tafu B afune takisi empya ndowooza kati omukulu kaadi gy'abala Tafu B anoonya kaadi ndowooza kati naye anoonya bwoga nti kati nze kankwata ono nkube ate nga yeerabidde omukulu asiime nti abantu abaafuna edda amasannyalaze mu kuvuma Bebe Cool balala King Saho omulaba yagafuna gakwata ne gatuuka okubanga gasusse nti King Saha akikola n'olabanga n'omunonaga naye nga naye akiyitiriza oyingire n'omwaka ogwokuna okitegeera ate nga talina ku record yesuubira kwesimbawo mu myaka naye just ye kimuwaamu ku vibe nti naye kati ono Tafu B agamba ndowooza bwe nnaayogera ku Bebe Cool bajja gamba omulaba bwakivumye naye kyemuwa nti nno tekikyakola mawulire okuvaayo n'ovuma Bebe Cool bwe bagenda kukusaasira eri kuba abamuvumye bangi magezi goyinza okuwa Tafu kati ng'okuggyako okuvuma Bebe Cool agayinza obudde buyise obudde buyise kati alina kakolyo kayinza kukola waneeno n'afuna kaadi talinayo likodi ya muntu ategeera nti yakolako statement lwe bamuyite ku kitebe ubeetaaga omwogezi w'ekitebe Tafu B takolanko statement eyinza muyisa nti yali yakigeze era abantu bajjukiramu nti yayogera ku Bebe Cool naye ayogera oluzungu kirala gwe ngamba yagamba kino ng'okijjukira mangu andi ayogera lwa speed and listen na bino bya speed era twabiwulidde but I'm saying nti statement yali akozeeko yonna gy'ogamba nti kale Nuupu emwesigire ku kino eyinza otubulwa eyinza obula nti Tafu B yatuuka n'ayogera bwe yali ayogera ne Nuupu negamba naye musikawutinze omuntu musipotinze omuntu era statement zaalinayo ez'amaanyi kwogera kwani ku Bebe Cool ate atayinanga ate takolayo statement ziwaana Bobi Wine ate avuma buvumi ate ayonoona eri kati alingaga nti bw'anaavuma nnyo Bebe Cool nga muwa kaadi ya Nuupu nabudde akyalinayo obudde asobola okufuna kyeyekwatako tuli mu kkoona yabikolako wali n'asirika okitegedde naye nkugambye ate omuntu gw'abiisanya naye Derrick Nyeko nkugambye nze simu rating mba MP naye ali lawyer naye omuntu ayinza ozogamba bino byonna lwakuba oli tiimu Bebe Cool ate kati nze singa nkugambye nti baweewo NRM naye nkugambye Derrick Nyeko wa Nuupu yalina kaadi awo gy'ayagala otegedde kakati for now nze amagezi gempa Tafu B ateeketeeke ekisanja ekijja atandika okukola ebintu nga bya Nuupu Bebe Cool tagenda kumuyamba 231 bw'anaaba tafudde kuba n'obulamu tubumanyi obufa ne bw'anaaba mulamu ng'abalala naffe abiveemu kati for now akasente akasaving agende ku Nuupu abagaye muyinza kukola mulimu ki naye kati mumpe mulimu bamuwe bacoordinator abantu ayinza kukola ki mu Nuupu omwo kuba kaadi ye eyinza obutamuweebwa asobola okubeera mobilizer nga yabeera kuba nabayimirira ku mmotoka nga tugenda mu campaign oba abasookawo okwogera people power our power Nuupu oye Bobby okitegeera no CD ate mu luzungu ndowooza ngeri yalumanyimanyimuko CD ezikola mu campaign bazimukwase kuba amanyimu ku music abayimbi abayimbye ayinza n'okusipotinga abayimbi abaagala okuyimba olwo tugenda enyimba za struggle olwo Bobby agenda Jinja ayinayo lale
kati nga ayitakiza kulinnya ku stage yalina osoloza abayimbi b'ejjinja bonna abeetaaga abalina ennyimba za struggle abantu bonna zituukire ku ye okitegedde ennyimba za struggle zituukire ku ye ge magezi ge muwe ekyokubiri Bebe Cool ne bw'anaamuvuma ne bw'anaaga Bebe Cool awunya akola biki tebajja kumuwa kaadi era nze nkimulayirira tebagenda agenda kubeera disappointed nnyo bona asuwala nga bagimuwa nnyo sibe nkubuulirira wano ogenda koma weeyogera ebigambo ki wano ng'ani kubawa kaadi Tafubi Basiru bo Basiru bo tebamulaba kati bolooza tebakimanyi nti tabaagala kati gwe tolina bantu bomanyi mu Nuupu nga si ba Nuupu mwe bali y'omu ku bo oyo si wa Nuupu oba naye era omutima gumugamba ayagala ayogere ennyo ku Bebe Cool amugambe eyuvaayo kankutwale bakuggyemu nga ndokose nazzeeyo muki kale ne Bebe Cool yamugamba bw'oba walidde entanga girye birabikere byo teri agenda kikujja mwakiridde olaba kali eri gyali tebamumanyi neno bamugamba tewali totugattako kati ali awo agakale kambavume okufiirwa nyonoona kati ali mu kwonoona kino kirina bakikozesa Bebe Cool we tuli waneeno tewali statement ze ziyinza okutta PR we owa Bebe Cool abadde amwagaza ki kati kankubuuze kati bwe ŋŋamba nti n'oli muwala nga naawe ng'ogamba PR waafa gwe tokimanyi nti oli mulenzi abakwetolodde tebakimanyi nti oli mulenzi kati wali byogamba nti Bebe Cool si w'amaanyi Tafubi ne wayogera ate talina kyajja ku mukulu w'ekaamu omuntu ayagala Bebe Cool ajja kumwagala n'atamwagala tajja mwagala abantu bagenda kwagala Bebe Cool nga basinziira ku Tafubi ate tebagenda kwagala Nuupu nga basinziira ku Tafubi abantu baagala Nuupu okusinziira ku values n'ebigendererwa byabwe kyekyo nno Tafubi katumuleke budde buyise yalwawo yetegekere kalulu ka 3 mugumu 3 mugumu ate abaana bagenda kujja nga bategeera nnyo nga bookya nga bawa views si kuvuma nti kanvume gundi waka ku plate ku table nga ate atambula bakuteekawo ne bakubuuzwa tutemeretemeremu nalaba Rain yali ku gundi sanyuka NBS yali ku NBS bamukyanga talina kyasobola vaamu naye baamubuuza naye nabo baali batambulidde ku kimu oyo Bebe Cool omulaba nga boogera bino ebintu bya omusajja ono yali avoicing amawulire ga Bukeddo ne bamutuuza ogere kati nga naye bamubuuza sebo tubuulire ng'ali kati nga waali tewali wagenda kuvuma babunga kati wavuma weebale nnyo struggle ne tukwagala tuwe ku mutwe gwo twagala guwulirako ng'oli wali mu parliament weewo nno abantu baabuuka kati kale abyo tujja kuba nti tubiddira tucrossinge tudde ku mukulu mukwano gwo Kasumboyi wange ne mutabanyi wa Tamale Mirundi bitu no yatandika bingi ebyokusaaga but I think I was on a certain live yesterday omukulu Tamala ina statements yakozesezza nenkoberako mu comment omwo ne bagamba nti yalangidde omukulu Kasukuti talina paati ya mubiri gy'atawunya n'ateekawo n'essaawa zaaziwunya nti kale eno paati ewunya ku 6 n'avuma Kasukuti n'amukola bw'ati n'ava ku bode z'okudescribing okuwunya n'adda ewaka ensula ye n'adescribe n'atuuka ne ku extend ereeta abantu abaafa nti Kasukuti alabika akirinamu omukono ebigambo byabadde bingi Kasuku n'agamba ki? Kasuku yavuddeyo yayogedde ebigambo naye tebyabadde nnyo direct. Yabadde ng'agamba yamanyi entegeera ye omuntu ayinza obba tategeera. Kasuku mu statement gye nawulidde gye yakozeemu gye mpulidde gye boogerako nti yagambye omuvubuka yagwa eddalu yeetaaga kutwala butabika bamwanguyire. Moze katono nnyo wano bamwanguyire. N'abakamera nno beekozeemu show wali. Nawe muli ku show. Abakamera namwe mwekozeemu show. Kyembuuza Kasuku yagambye Junior nti ki? Yamugambye ki? Yogera katono njagala kukigira. Yogera byewawulidde. Nti otategeera tebakoowa naye. Bimu ku bigambo. Kasuku yagambye nti omwana mulalu oyo. Solo. Mawube yeetaaga kuwanguyira batwale butabika.
naga aleka kitawe kawezeza omwaka nga afudde naye agenda mukuba mufiirako buki lwaki aba alina mwaka mbu yali awakitiibwa mugenzi kuba mugenzi yali mukwano gwe ngagala aveeko ku nnyama ekyokubiri n'agamba nti Junior talowooza nti yasooka okufiirwa bafiirwa ddayo ne taata we ne maama we tabakolaki tabamanyi tabalina kaakati Junior bw'anaagamba nti agenda kukola effujjo ku bantu nga yeekwasa nafiirwa nze bamusaasire ye yafiirwa dda ajja muvuma buli kyayagala Junior mu statements yakoze Kasuku boyiwo breakthrough ya Kasuku ku bintu byaffe bino eno yava ku muzeeyi Tamale mirundi clips yasooka okukola kuba ize zimu kusonga zibadde amulangira nti ffe abakufudde channel yo kyeri kati ndowooza kuva dda bimu ku byamulangira ne Junior yakola channel abikozesa bimuteeke muzeeyi yavaawo akwayogere ku mulambo akwate video za kitaawe enkadde azizannyo omanyize gye nebintu byesikkiriza Tamale emirundi yakolera abantu bangi ku YouTube newalala gwe lwaki oyagala kuleeta Kasuku yekka nti ye yakola ki nti yamuleeta era yatuleetereyo ko show nga Kasuku yakyaza Tamale omwezi mulamba yekka kati nze ndikwagala kundowoozayo okuva ku bigambo bya Kasuku bye yakozesezza Tamale omulaba statement ezimuvaamu oziwulira oli muntu atunuulira ebintu n'obiyinterpretinga Tamale ayinza obba mulalu ebyaddala si mulalu Junior gwe ngamba temunkwata Tamale Junior si mulalu just society society yafa society bwefa ebintu ne tubiwa nnyo obudde era nga omu ku gwennenya eyakkiriza ensi nti erina kutambula bwetu yali Kasuku bw'obuuza program platform gyawadde abantu abasiru Kasuku bw'obuuza abantu abawadde abantu platform okukkakkanya n'okulengeza n'okugaziya entalo ez'abantu embalala Kasuku kati Kasuku ali ku ddagala lye lyeyasimba kyosiga okitegedde kyokungu ali ku ddagala lyeyawo omuntu ne bali mukuba oyogedde nnyo kireke naawe kati bali mukuli mukuba ate avaawo bamugabeerawo eddagala lo lizze nti eryo bbiiri litta omukulu yagulumiza ebintu bino byonna ebimuddira kati era nja kugamba nti bw'onoononya channel ya Kasuku kuliko programu za Junior ng'avuma abaki abalala ate ng'omukulu asirise Kasuku n'amunoonya n'adda mu part 2 n'ayongera n'avuma abaki abalala onfuna yes, I get you get it but do you agree I may agree kuba kati bino ebintu ndowooza obiraba tulina ensamba egamba kyosiga kyokola ki so nga bw'okinnyonnyodde spreading the gospel from the first time nti agiwadde platform n'abaana ne bajja nga bakoppooko bye basinga okunyumira bannayuganda era bw'onoobabuuza nti obwa superstar bwa Kasuku buli mu ki ndi bya kisiru kunyumya mabina mabeere simanya biki kugenda mu ttooyi nagenda n'ensanga ababooda ayina embozi ezo bwe zityo nasanga ababooda banyiiza ababooda naye nga bajja bamanyira bankola ki n'akugana Kasuku yanyumya ku mikutu owabooda yanyiiza nemuleka nembagera jo yanyumiza kigambo kintiisa n'oyisa okitegedde yanyumiza ku kugenda mu ttooyi sima yagenda mu ttooyi n'akola atya kati yasooka babooda nti bamunyiza ne bamunyiza ebbanga kye yakola n'afuna stage yaabwe nga yalidde bulungi ebyokulya bye byonna yabitabudde n'agenda mbu n'abayimiriramu n'abateera buli omu ne yeesansabaga n'agamba kiwedde nange bulijjo mu nvuma n'atambula n'agenda z'embozi za Kasuku kaakati oli azireese zifaanaganamu azitwistinze aziwa Kasuku agamba nvaako ebyo tebisaana however society bwetyo bwe yakola ki bwe yafa byenkunyumiza obimu naawe obitestifyingako kituufu si kituufu onyumiza yeyo mu ttooyi omusajja wo tolina mumuvaamu simuvaamu
era nkugaye mu ntandikwa ekya Junior ogamba mbu simanya taata wange yakukola kifu Junior yali muzaale taata we yalina eddembe limuneka nga amukozi era baba agamba nti Kasuku avuga emmotoka alina ssente oba talina yabijja ku taata we kuba kati Junior ye contradictinga kyane ekwewaza ssente zooga zolina taata wange y'omu ku baakuzimba at the same time n'okyuka n'ogamba ate oli mwavu nnyo okitegedde kati chip talk yeeno nti Junior osinzidde wooli oyo Kasuku talina nnyumba mbadde manya alina gy'asula Junior kyagezaako kyalumba takimanyi Kasuku yafuna ssente Kasuku alina ssente avuga Tigwani si yakabi avuga motoka kyeyo yeyo Tuareg sajja alina ku ssente si yakabi naye German car motoka za Germany ezakabi teriimu naye jikebere leka naawe teeka mu bbeeyi ya Tuareg ate totussa nnyo bw'oti sigimu kugissa nga motoka za Germany ezakabi Tuareg teriimu omusajja asiba agiwaana ate oyagala awaana ekitali kiki owaana kikyo nekye mbadde nkuwa siri mu gikkakkanya ntegeeza nti nnungi naye si ey'okusulako naye togamba nti omusajja oyo tasoboka alina Tuareg mu Uganda tekiriimu bbeeyi za kawunda ezo tokimanyi leka naawe ate Nurdin kanteekemu wano Tuareg ate emmotoka ndala kati tukole bwe tuti sigigamba nti mbi nze njiwe ya milioni 9 kankole bwe nti Tuareg Kasuku avuga Tuareg 2 Tuareg si bw'ogambye sigi mu givuma 2 ateka mu 210 8 kale 210 Tuareg price in Uganda no ojja kuswala Gigi sende mmekezo milioni 25 kankwambusizi nedda awo tesobola bba mu 25 anti nkugambye eri ku Gigi bagitunda ekadde eri Olympia anti nkugamba ate yaleeta yakaveera nga tekuli zero mileage eno ya 28 Volkswagen 75 nga mbisi adi nkulaga 88 okitegedde eri kawundo yali ya mmeka eno modern empya eri mu 65 kati 7 kati yakka loli yali mu mmeka yali mu 10 si kawundo kyegaye nti ziri mu range eyo bali manyi ogamba kawundo eno enkadde ngamba eno eno ino gyogerako sigamba nti mbi wabula kyentegeeza era byonna byogera kulaga nti musajja yeesobolera ddala teyeetaaga buyambi bwa muntu asula kyanja apangisa oba asula kyanja yazimba kalina Kasuku yazimba kalina ekyanja Junior byayogera abijja kyengera nno Junior omala yita kitoogo kyawo n'okyamala si kyengera ku kkubo n'oyingira kilomita munda n'oyingirira ddala munda emmotoka emu bwebejja emwemu yeyitawo kaakali naye bye banyumya ebyo I think by'abaana bato bonna baweza emyaka ameka 3 kati emboozi za nkusinga nze nyina ennyumba yange nze ennyumba yabaluma naye ennyumba kinalaba kayumba ka Junior nze ennyumba ya Junior naye saagala gizalawa ennyumba ye nnungi naye ennyumba ye si yakusulako kuwaana si y'abantu okitegeera owunya oli bwoti ebyo byo by'abantu banyiize bw'onyiiga n'omuntu totegeera tomanyi kusenya nga n'oli bwe yamugambye nti oyo yagwa eddalu nga naye tamukeberangako so kati bali mu kwetwalira naye bye ndowooza nti waliwo ebintu bye tutasaana kutuukako nga twakolaganako ffenna kuba Kasuku mumanyi ntya
tagaba nnyo ssente z'enkalu Kasuku naye abaana abo yabaliisanga anti gamba Kasuku abo abaana abaliisa emmere musajja wakeya nnyo nga mutambudde otegedde abo bajuniya baaliwako mu bulamu nga batambulira ku ggaali ya Kasuku yabalaga abantu ono muntu wange juniya ajja kukukolera juniya ajjayo akantu wano Kasuku ng'akikola ki akikolera banne naye banne abo batuuka ne bamulyamu olukwe batuuka era ne bano bonna boolaba bali ku ludda olunaku lujja kukya kubeera ne juniya kyayogerako olw'okuba bonna bavubuka bakola almost ebintu byerimu biri awo bya showbiz byakulangira tolangira kati somewhere batuuka mu competition nze nina kino nze natuusizza kino kati olw'okuba Kasuku bano abantu alinga mukama wabo bwe baba batudde agankuwaddeyo ekyetaano ono bamuwe emmere ono bamukole bwe bati kati abamu bamutunuuliranga abalabanga abosinga mbo yatuliisa atuliisa atya bwe twagala Kasuku kugulira mmere mugambe tongulira nze nja kweriisa oba wagula togirya naye omala ogirya ate n'oyogera aye n'onyiga omusajja n'atweragirako n'oyo kyoba okola naye omweragireko bw'aba yakatuuka mugabe Kasuku bakuwa emmere bulemu yani kati gwe tulina onnenya mu ssaawa Kasuku lwaki tumunenya Kasuku yalina omukisa oguleka juni yedda ng'abantu bamwogerako nadda nze mukuza nze nkola ki ng'amanyi byakusaaga okitegeeza ng'amanyi byakusaaga naye wano n'okuleka emboozi ezo kuba Kasuku naye alina baaleka ne bavuma abantu ku ccano ye n'abaleeta ne bakasuka era ne bamukubira ne bamuga Kasuku kino nti munnange sinze mbyogera nabadde ngezaako ne kigambo naga sinze mbyogera wawulidde nga mugamba mukomyawo mu paati kati ne bali bakyaza junior eri bw'abakubira bamugamba siffe tubyogera junior wamulabye kyosiga naye kati engeri eno point gye batuuseeko bagenda tuuka buli omu yeesonyiwe munne buli omu akole ekikye bali awo ndowooza nono akole ekikye era abo tebasaana kugatta kibasaana okukola junior mugamba nti ogambe Kasuku tomwagala kati muveeko tomwogerako mu bulungi ne mu buki ne mu bubi ne nani ne Kasuku the same toyogera ku junior mu bulungi ne mu bubi embeera eno simwebadde ki atugamba budde obwaki njogera ekiki ekibadde storage ana bubaka kiboyinza okutemera abantu bano ababiri sofa mbeera nga buli omu yeesonyiwe munne tuli yazaalibwa na munne Kasuku bamuzaala waabwe n'oli bamuzaala waabwe Kasuku akola mirimu gye n'oli akola egigye junior yasanga Kasuku mu bwa blogger junior yasanga Kasuku mu bwa analyst kali babuuza ani yayingirira munne junior ayingira munne mu mulimo gwe naye olw'okuba teguliiko nnyini gwo junior akola ekikye okitegedde ne Kasuku aleke junior nga bwe yali agamba nti yamusiriikirira yandiyogedde n'amusiriikirira lwaki yayogedde lisema lwamu anti yali amanya yabadde alowooza ajja mumusobola n'amwogerako kumbe oli yekyawakyawa dda n'alyoka ajjayo amabina ge gonna n'agateekaawo simaya gakola biki ebitasaana n'ebikola ki n'ebisaana so Kasuku oyo n'abawagizi bangi abantu bakwagala nnyo it is not right ofuna abantu nga mulimu competition emu eyo bwe bakubuuza mulwanira ki tekikola ki tekiriiwo bwema mwagaana okukkaanya period obutakkaanya weebuli so nze Kasuku gwe nsinga okwogera naye okusinga junior ne junior njogera naye kati naye ne junior alina ensonga zirwaki akola ki ayomba agamba oli akyaza bali ne bamukola ki ne bamuvuma so kiri nti ne Kasuku kyakola ayogere ne bano abantu be abagambe bwe tuba nange Kasuku mumuleke manya junior mumuleke kuba we mumuvuma mmwe yagambe tajja bavuma ayagala nze akyakijjewo agende mu maaso ne shows tumalirize ne Levikson ne Levikson tetubakutte lulala tubakwate lulala ne Desire Luzinda tukasoloza amawulire gano tulabe ganaatambula tulabe bali tujja kukwata lunaku lulala so mwena gye musinzidde okutulaba nze nganze mbasiibulidde wano
mukama waffe wuuno tubatadde subscribing ku Ntege Mr. Dunudin Ntege basooke basubscribing ku ggwe musoke musubscribing ku nze bannaye kyano bagiyita bati bagiyita Musafi Live spelling ya Musafi eri M banda bao M S A F I Musafi Live basibule mu Lusoga bananze kambale kule for now aye ekibinza okuyita ku mmeisaawo ndowooza mweteeke channel eyo yabanze bomuku yakubanga tuluma bulume so just subscribe niga ku button yako ebintu bino bijja kubanga bitambula bulungi bayita Musafi Live tuli ku Megatron Media esinga okubeera akabi mu ggwanga Uganda katubadde for now akuuma atakomera mpeera